tweyanziza nnyo tugenda kukozesa olulimi Luganda. Nze Mariam Ndagire, chairperson wa Female Performing Artists Uganda. Nze Joanita Kawalya akiikirira abayimbi abakyala abayimba ennyimba ezaffe ezitwalisa secular music oba music y'abakyala. Ekibiina kyaffe kino kiriwo okulaba nga female performer w'engeri yonna, muyimbi, muzinyi w'amazina, muzanyi wa mizanyo, muzanyi wa firimu, abeera mu bulamu obumweyagaza mu mulimu gwe. So ensonga lwaki tuli wano leero tetuli basanyufu olwa ekyatuuse ku muyimbi waffe mukyala munnaffe Sheeba Kalungi. Twalabye video ezikola rounds ku social media nga yabadde assaulted. Tetunnamanya ani, muyinza okuba mu bannamawulire mumanya ani yakimukoze, naye nga yakwatiddwako mu ngeri etyoboola omubiri gwe ng'omukyala. So ng'ate yabadde agenze ku performing era eyamuyise yabadde amanyi performance ye n'engeri gy'ayambalamu, naye ate n'asalawo amukwateko olw'okuba engeri gye yabadde ayambadde. So tetuli basanyufu era twagala omukono omuwanvu ogw'amateeka gutuuke ku muntu oyo. Tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga omuntu oyo avunaanibwa nga bw'ateekeddwa okuvunaanibwa. Ensonga eyo gye tulikoonako. N'okwongereza ku ekyo kyennyini nti omulundi guno abantu tubeere tulowooza nti abannabitone oba omuntu yenna ekitonde ekikyala kyakuyisibwa ng'oli bwalaba, kubanga weewuunya engeri omwana omuwala gyabadde ayogera Sheeba, ng'omulaba nga munyikavu, ng'omulaba nga asunguwadde, ng'ate mutuufu. Kwegamba kitwewuunya essaawa yakakati nti ekimu ku value ey'omuwendo ey'ekigambo nsonyi kiwedde mu basajja mu nsi eno, kubanga abasajja okuva edda n'edda nabo balinanga ensonyi nga bene betalina kukola. Naye bw'olaba omulundi guno ng'omuntu, kubanga yagambye nti omuntu wa buvunaanyizibwa ng'akola bw'ati, ti muntu wa buvunaanyizibwa era ayitibwa bwettutumu ye gyayise celebrity, ng'olaba nti sekisaanidde. Kwegamba tuli banyiikaavu oba twagala oba tetwagala, ekisooka yagenze kukola. Era y'ensonga lwaki tulowooza nti bakama baffe ba members of parliament abali eyo nga muli baffe babakozi, ministry etutwala obutereevu eya ministry of gender, ministry ey'ebyenjigiriza, kubanga gye tuva abakama baffe batuleba mu myoyo. Mukama waffe principal w'eggwanga lino ekiseera kye kino, kubanga omuntu yebagambye nti abadde alina ba bodyguard, kati tumanyi oba ava mu security ground ki okubeera ng'omuntu alina n'abakuumi. Nolwekyo olw'okuba nti ffe tumanyi principal ali waggulu, his excellence fena yatutwala era yasobola okufuga ku nsonga eyo, twagala eddoboozi lye okusobola okututaasa, kubanga oyo muwala muto mukozi atandise okukola ng'oli ajja agamba nti ayagala omusoomooza. Ndowooza nti akoze ekintu ekyensonyi ekiteekeddwa okuvumirirwa ate buli muntu yenna mu ggwanga lino ne mu nsi yonna, kubanga ensi kati kyeriko ekyo awatali lutalo. Bali twagambanga nti abantu ababeera mu bakuuma abantu babeera mu ngoye z'ebyo abakuumi b'eddembe, naye ekiseera ekitalimu nti lutalo oyinza okuba nga oyagala okukola ekintu ekyesittaza omuntu ebyo yazze okukola omulimu gwe. Nolwekyo tusaba buli muntu waali ekiseera kye kino ffenna tubeere eddoboozi eryogerera abantu abakozi, abantu bannabitone, ekitonde ekikazi, kwegamba kibenga enkola bwetyo eggwawo. Obusungu butuluma ffenna kubanga tukwatibwa ensonyi, tukwatibwa obusungu, tukwatibwa okuswala, twewuunya abantu okuba nti bakyafaayo mu ggwanga lino. Ekiseera kye kino ate kati. N'olw'ensonga eyo tusaba mutubuuze ebibuuzo mwagala okumanya ku bigenda mu maaso ku nsonga eyo. Ffe tukyanoonyereza omuntu yaani. Omutawaana gwe tufunye nti Sheeba essaawa eno essimu ye teriiko, and tetunnaba kusobola kufuna kwogerako naye. Twandibadde twafulumiza dda statement eno osanga ekiro we twalabidde ka vidiyo ako, naye nga tetunnaba kumanya oluusi omuntu ayinza okukola kano nga kalinga kasitaati ne bukeera ku makyanga kirala. Kakati ate we kafulumiddeko ebifaananyi nga balina gwe basongako, gye bwakeeredde ng'ate basonga ku mulala. So
tetwayagadde kufulumya bigambo nga tunababyekakasa naye kyetumaze okutegeera nti yabadde assaulted. Wano wetwebuliza ffe ngaffe lwaki ye ng'omuntu weewaawo tuyinza kumanya lwaki teyayogedde n'amwatukiza nti ono yakoze kino naye bwe tuba nga muyita mu mbeera y'okusomoozebwa ng'abakyala ate ne tusiriikirira oli yankoze kino n'omuleka mu kootisi zino bwe ziti. Jjukira omuntu lw'ovaayo n'oyogera erinnya oba n'oyogera nti ono yankoze kino n'omuntu yandikoze omulundi oguddako ajja kumanya nti bwenkikola nja kwogerwako. Lwaki atusigala mu mbeera ey'okwekerera abatukola ebikyamu? Omuntu oyo yakoze kye yakoze yakozeseza bubi obuyinza bwe n'amaanyi g'alina nga omukyala muganga bw'agambye yakozeseza obuyinza bwe n'amaanyi ge mu ngeri enkyamu era ndowooza ye ngaffe tumuyita mwana ng'omwana yatidde nti ayinza okutuusibwako obulabe kubanga jjukira performance yadde ya kiro and mu bukire ekyo aba kufulumya ekyo tomanya ayinza okukya nga taliiwo ate obulamu tebugulwa. So yakoze kituufu okusooka okusirika tulabe engeri gye tukwata ensonga eyo mbwegendereza tugigguse kubanga ngera mbeje bagamba nti omuntu ono mukulu ate era alabika amanyikiddwa ye ng'omwami omuto omuwala teri kiyinza kutiisa mu bulamu kubanga nze nkubamu akafaananyi banze nalinda bikuwe mundu bw'atyo twali mu kufa kw'amaiso omusajja bamuyita Luberito Semakula najja ne mundu ku National Theatre kakati ekyanyamba kyokka paka olwaleero nti abakuumaddembe ne gavumenti yonna yasitukiramu neyongera okumunyigiriza nga muntu afuuse wokola effujjo buli wantu. Nolwekyo oyo n'omwana ng'omuto okutuukamu eyo embeera ng'obadde ozze kukola kubanga bw'owulira sitori yogamba tebadde mu mmotoka ng'akyawumuddeko yeetekeretekere oli najja buzinaaba nga akuteeka mu mbeera ndala. Ntiisa nnene era nze simwewuunya butayogera muntu naye ate sigamba nti teyayogedde kubanga ekyo kikulaga nti yayogedde ogamba nti omuntu yamulumbaganye muntu wankizo si muntu gw'olaba nti wakunyomerera. Tekijja kubanga kyolaba eky'omwana oli omuto eyakwatiddwa emyaka 3 omusomesa olaba nti ensi egenda eyongera okufa naye nga tulowooza nti tulina okusirika. Tetugenda kusirika paka nga tukiggusizza. Wano wetwebuuliza bayimbi bangi bazze bakolebwako ebintu nalala ebyenjawulo ku stage abakyala oluusi bibaweebula ekitiibwa ky'abakyala ne bapositinga bo ng'abantu female performing artist gundi yammwe eba tetina bakuvaayo ku mulundi guno. Lwaki ku Sheeba tekivuddeyo maama Mariam Ndagire ne anti Joanita Kawalya? Kakati nze ndowooza mulowooleza bwerere bwe muto twalina ekintu ekyagwa ku muyimbi omuto yali ayimba stage neegwa sikaati ye neemugwako n'atandika okubuuzibwabuuzibwa ebintu ebingi era twayingira mu butereevu okumulambika kiki ekigenda okudda omwaka ennyini ne mugamba nti baakoze akatendo omukayita kasitanti yeeyambudde bakole eggulire agule obuganzi kabadi nga so omwana sikaati mu butuufu yakola ki yagwa ne mukigaziya so ffe ne tumuwumbawumba era temulowooza nti no olwokubanga muba temutuwuliza kino kyagenze wala olwokuba this was a high profile person gwe tutannamanya nti omwana ayinza okuba ajja kutya okuggusa ensonga eno agakomyawo twagala ensonga eno egguke. Mukyala Mariam ndowooza n'ennyambala y'abayimbi baffe oluusi kati gwe mukyala Mariam tofunangayo omuntu akukola kintu ekyo ndowooza n'ennyambala eno erina engeri kyeraga oli ensonga lwaki kuba sisuubira nti nno nti abayimbi bangi n'abalala baali bapafomingiddeyo n'akibakola kitegeeza ennyambala eno mu bayimbi omuyimbi yandiyambadde atya? Ensonga gye tuliko si ya nnyambala ensonga gye tuliko ya abuse. That was an abuse of somebody's body. Omubiri gugwe era yakikunnyonnyodde mu video ye wakirabye nti this is my body, I have a right to you to do anything I want with it. So bw'aba ayambadde bw'atyo baperformingira we batwe baagala akole ki afaanane tabagayini mujje munkwateko ngula ate onteeke teyamuguze mu ngeri eri endala kakati yamuguze aperforminge nange okugattako ku ekyo nti nze ndowooza nti si nnyambala. Lwaki si nnyambala? Bw'olaba omwami omusomesa kubanga we batugamba nti musomesa eyakutte omwana ow'emyaka 3 yabadde nnyambala mbi
kugamba waliwo kikyamu kye tulina okuvumirira eri abasajja abakwata abantu ekyo tugenda kibeerako na kuseka. Ekyokubiri, oli oba ayambadde atya oba ayambadde atya kubanga ekikoyisa abe tagenze ku stage. Maama kakati singa yagenze ku stage yali mubukidde nga jjaazi n'amulya. Kugamba waliwo ebintu ebimu nga n'okubyogera weewuunya n'essonyi n'ogamba nti ate yakikoze olwo wabeera mwana we ng'ayise waawo akwata mukwate ng'ayambadde bw'atyo oba maama we kubanga kati kitegeeza nti agenda atabukira ddala. Era second wabeeramu enjogera egamba nti omutamiivu takola ki tabaagambwa. Ebiseera bisinga bagenda bagamba abo abatamiivu banyu banjaga wali olabyeko abanyu benjaga bakwata abantu oluusi lumu na lumu oba abatamiivu abakwata abantu lwaki bo be bakola bwe batyo abantu bonna basinga banyoomwe kakati oyo high level person oba muntu wa buvunaanyizibwa kati omuntu w'obuvunaanyizibwa yabadde anywedde mwenge nnyo nnyo kati natandika okubaaga embwa ng'alaba abantu bwe bamuyita kawo abalabe abalekawo. Kino ekintu si kyakusaaga kintu kyakuvumirira era nga kisuwaza ate nga kireeta ensonyi. Madam Mariam, tuli mu ggwanga whereby abantu abali mu buyinza oba abo abalina ebifo eby'amaanyi we bakola ebikolobero amateeka tegabavunaana nga bwe galina bavunaana. Mwe muli shuwa mutya nti ono omuntu agenda kuvunaanibwa? Kaakati ekisookera ddala kyenjagala okukakasa tulina ba MPs bawakazi MP abali mu parliament tulina ba MPs bataano omuli Honorable Bakabulinde, omuli Honorable Agnes, Honorable Magnet, Honorable bataano, Honorable Byakatonda, obuvunaanyizibwa bwabwe bwe buno kubagenda okutandikira nga abo bokka baabo bakozi kubanga ffe tuli bakozi anti mulimu kakati olwo kwotekeko ba members of parliament abalala omuli bannaffe bannabitone abaliyo mu parliament naye ba members of parliament betusingira ddala okwetaaga ba members of parliament sabakyala mwonna abaliyo. Kino si kigenda kukoma wano kakati ne ba members of parliament abaami gye muli eyo ng'olina omwana waali eyo ne bamukwata gw'osanyuka. Ekiseera kye kino bamugambeko ati nga Uganet, your time is now. Okulaba nti oba twagala oba tetwagala tulina abakyala nga Honorable Matengo, Miriam Matengo balina okujja boogere batuyambeko. Kino kirina okuguka paka wa principal His Excellency ategeere kubanga naye advocate wa violence against women era yali akyogedeko emabegeo bannaddiini mwena tetugenda era poliisi kulo bwe nekikomyawo obuvunaanyizibwa bwayo butandise kubanga abantu beemulugunya nga bwekibuziza nti buli kaseera baleeta emisango tegiguka gikomaawo negibulaabula. Ekiseera kyekino tulina ba justices abakyala bamaanyi abali mu makooti mutuyambe tukinyweze kubanga bwe tunakikola ku luno ensolo nebeera ku kizigo ne mutuyambe ne tukigusa tewaliwo omulala agenda kikola oba olio bayinza okuba balowooza nti bali babatiirira emisango gizze biri wamu ogumu nga gukwata omwana omuto ow'emyaka 3 gwe tugamba nti kale teyasobodde kwogera naye basobodde omukwata ogumu gwona asobodde okwogera naye tannataasibwa kubanga ffenna kitukwatako kituvunaanyizibwako obutereevu tubenga tugusa ensonga eyo n'okubalaba tulabe bani abo bakola ebikolobero mu nsi eno nga basirika busirisi. Time is over. Ekiseera kyekino tulina omumanya yaani. So ensonga eyo nga bwe nkugambye olubereberye tulina okugigusa. Ffe twagala bwagazi kufuna eddoboozi lya Sheeba tumanye omuntu oyo ne bwana batamubabuulidde mmwe tujja kugigusa. Tujja kuba mpola naye tujja kutta. Tebibuliraawo amaanyi gazigaze mangi. Tebijja kubuliraawo. Tetwagala bibuliraawo kubanga industry yaffe abantu bagenda ne balowooza nti bwe tugenda ku stage tuba tugenzeeyo bakwolesa bagule si bwe tuba tukeze tubeera tuzze kwolesa talent mukama gye yatuwa musanyuke tuba tuzze kwolesa kirala so tetwagala abantu kutandika kututekinga for granted. Mama Mariam Ndagire katono nnyo bwe tutunuulira kale nga tuvudde ku kyabaddewo eggulu bw'otunuulira ennyambala y'abawala abo ku stage n'enneeyisa n'engeri gye bambalamu gwe ekusanyusa nga bw'obeera n'abaana ewaka buli omu abeera nekyabilivingiramu oba kyakkiririzaamu tosobola kumukaka lwampaka n'omugamba nti ojja kubeera bwoti kubanga era ne bw'omukaka nti yambala bwoti asobola okwambala bwatyo nga omulaba n'afuluma n'azijjamu n'akola ki n'akyusa ate n'emyaka gitawaanya naye ekyo tekitegeeza nti olwokubanga ye ayambadde ekyawulira nti kyekiflatteringa omubiri gwe agambye nti jangu onkwateko si bw'agambye si kumukwatako nze kyeŋŋamba nti ku nnyambala bw'ogitunuulira gye bambalamu
sagala olw'obusungule bwina abakyala essaawa zino tutunulire kino kyokka tuli n'ennyambala gye bambala mu ekyennyambala tuzze tukyogera ebbanga lyonna nti emyaka gitawaanya era gwe bwe wali oyambala emabegako emyaka 10 bw'oyambala kati ojja kwekanga si bw'oyambala kubanga okula tukula era omuntu omuwa ekiseera tomukaka tuzze tukyogerako mu misomo gyaffe era tubabuulira nti omubiri guwa ekitiibwa nagwo gukole ki gukikuwe but this is an unfortunate event gye tutagala ebuzaabulizibwe mu ekyo ekyokugamba nti ennyambala oba ennyambala yeyamuyise okukola bw'atyo tutegeeraganye